bingo omulundi ogusemberayo ddala *238 *10# *238 njagala kumombere nga tenkuwa ku ssente kale lyongera okubanga obwatula *238 *10#. Olunaku olwa Sunday olwa week eno fena tugenda kugwera mu lulimi lwa Ssaabasajja Kabaka Emmengo. Njagala kwebaza omwami obadde ova Koboko watumiza emijoozi baŋŋambye gyakutuuseeko kati ne bw'ogenda okudduka n'abaabo bonna mwebale kale kaakati Divorce ali mu bantu eyo mu nteekateeka eno ey'emisinde gya Kabaka Birthday Run twagala kulaba abantu beeteeseteese batya ate okudduka emijoozi gino Sekawere tandikira awo tudduka misinde emijoozi tugula migule ne tujambala njogedde nagamba okaddiye towulira Saimo n'omulabi wa telefayino omulungi oŋŋamba otya nti Sekawere tebuggwako mutereevu ku BBS telefayina eyaffe omulungi atulaba bwakette wiiki gye tulimu eno y'amasanyu gokka era tugenda kukola ddwiro emisinde gy'amazaalibwa ga Beene lunaku lwa Sande naku z'omwezi mukaaga tukyagala naku z'omwezi mukaaga tugala lunaku lwa Sande era esande eno gye tugenda okuba nga tudduka emisinde abantu wano mundeeba omukulu sooka ojje wano ono omukulu ogamba otya osooka obuze kuba tulaba akwatire wano nkwatire oyagala kumpamba sisobola kuwamba abantu ku BBS telefayina aba BBS telefayina tuli wano ku Lupiya complex soko olete emijoozi omukulu nalina ogula ku mijoozi ogerawo emijoozi ng'emeka emijoozi ngenda kugulayo emijoozi ebiri nsiibire bulungi obudde bukyali ku makya tuliyo emijoozi ebiri awo naye nga weteeseteese otya okudduka emisinde gya Beene emisinde gya Beene tujyaniriza nnyo kubanga Beene yowaffe naye ogwambala awo kakati naye gwe wasamba ddi okola ku ddwiro ddwiro tumukola buli lunaku wano tulinaanye lubiri tubeera tudduka misinde buli kasi ozirikire mu misinde asisobola kati kano kateekeko kano mubamu n'akacupa kaliwa kumbe akacupa omukulu ateekemu ku byokunywa emijoozi twagalayo ebiri n'abalala bagule ku mijoozi emijoozi baba bayite kuba edduuka lyo liriwa edduuka waliwo liri ne lino bw'okola biki etunda mipiira gya mmotoka yonna agyetaaze njagalako ku emikadde weegiri leta omujoozi omulala kaakati abantu kubiriza abantu babeene okudduka abantu bajja kujja era nabo bajja kulaba nga kyetaagibwa okubeera nga badduka emisinde ne kano kati nayo mulala omujoozi gumu mukulu atuguzeeko ebiri emijoozi ebiri butereevu omukulu oyagala ku mujoozi wafuna kakati gino emipiira omuntu ayagala ku mupiira akola atya kwakati mutuwagire naffe katukuwagire emipiira tubeera n'emipiira egy'emmoloka ennene n'entono emmoloka sayizi zonna tubeera nazo bakusangawa tuli wano ku Lupiya complex kati amaduuka lino weeriri ya mipiira gikozeeko egy'emmoloka ennene tulinawo ne wali eri egy'emipiira egikozeeko egy'emmoloka entono ku Lupiya complex kati omupiira omukadde omuntu agugula atya omupiira kisinziira njola ziba ziri ku mupiira omupiira kubeerako oli aguvuzeeko n'aguggyako nga gukyali mulungi n'agukola ki n'aguggyako gwe n'ojja nga ogwetaaga bbeeyi tewera ya mipya ne tugugguza kakati n'emipiira emipya edduuka eddala nalyo liri yongera okukubiriza abantu ba Beene misinde gya Sande abantu ba Beene mbakubiriza mwenna muje mu misinde tudduke n'obulamu butambule kale kanfune n'omulala wano omukulu kati tuguleko ku mujoozi awo yongera okugulako tugule ati mujoozi gumugamba otya yendisebuli butya bulungi sebo emisinde gya Sande emisinde gya Sande gya Beene nkolera wano ntunda oyiro eyakirina buleeki z'emmotoka abatagala kukola service bagamba ki abatagala service bali mu buzibu ku makubo service tumukolera ku ssente ntono ng'ate ofunye ekintu ekituufu naye mbakubiriza abantu ba Buganda okwagala Ssaabasajja Kabaka tugende twetabe emisinde egy'okuweza emyaka 7 adwiro nasemba omukola lwe twali tudduka era emisinde gya Birthday Run omwaka oguwedde sisobola zirika era akajoozi kange nze nakafuna ebulenga wali ng'ovudde ku Shero waliwo we nabusanga ababutimbye mwambuleera nenkagula
Gulirayo omuntu omu. Gwe nandigulidde olwedde wuuyo maze okkamwambaza. Gulirayo omuntu omulala omu. Gwe nandibadde nkagulira. Nice. Naye nga banne abantu babeeyo era bajje batuwagire naffe tusobole okuwagira obwakabaka bwa Buganda. Soka tubuzeeko n'abaawano n'abatubuuzeeko ababbaatule. Temwagala gula baatule emmotoka zifiira ku makubo. Amakulu gyebaleko ssebo. Ogamba otya? Bw'okola mulimu ki wano? Ntunda battery. Wafunye ku mujozi. Sina kufuna. Gula omujozi wano, mujozi kwa mitwalo 2 se. Sina sente. Sinafuna musente. Tona musente? Sinafuna musente sawa. Imba naawe. Wakumacha. Wasembadde okudduka ku misinde. Ndudde. Oludde? Oyinza ozirikira mu kisaawe? Ndudde. Tokakola? Kadwiro nkakola naye nkakola. Musande tudwe na misinde gy'amazaalibwa gabe. Yakuwasalako. Naye nga tolina mujozi. Sinafuna musente budde bukyali bwakumacha. Tegera naawe. Twakayingirawo mu kizinga. Abantu kudduka misinde kati abeeno baliwa njagala kubaako abalala batuguleko ku mujozi wano batuwagireko omukulu aliwa kaakati tuddeko wano Mahadi atende gyotulese yewa omukulu gyebaleko ogamba otya kitambula bitya emisinde gyabeeno gya Sande eno wasembadde okuddukako ku misinde mwaka guwedde waguze ku mujozi tugirina wano kule ku mujozi ogumu buyitamu emisinde tugenda kuwagira kati kule mujozi twete mujozi awo gumuawo leta mujozi awo gumuawo leta n'akasawo kaako leta akasawo omujozi guguno gugule ssebo telefine esekulaba kula omujozi aguze omujozi ojja kugula wampaka ogamba otya naye ndi ssebo tambula bitya webityo tukwasaganyaki mipiira gya motoka pya nekadde mujozi gugo omukulu wale tuwagira ennaku lwa Sande tojja nojjukira ate omujozi gwa Liverpool yadde muli waggulu ku table okire tiimu ki yenzo bwangu yambadde bwambazi mu bagira ssebo Liverpool yesebo olweri yekulembedde ye tiimu yayo kuva ddi Liverpool yakafuna bawagizi bapya kuva 2018 gyebadde wagira yesebo yakasemba okuwangula ebikopo bimeka kati ekya Champions n'ekya Premier kukyanga tufuna coach oli eyakagenda Jurgen Klopp. Okay, kubiriza abantu ku lunaku lwa Sande bajje badduka emisinde gya mazaalibwa gabeeni. Bannayuganda tusiimira nnyo ddala okuweereza Obuganda n'obwagazi bwe mulina era nga twongera okubasaba mujje muwagire emisinde gya Kabaka waffe. Namwe bawagireko. Namwe mutuwagireko wano ku dduuka yaffe tuli ku Lupia Complex mu Ndeeba. Empira motoka size yonna. Kika kyonna. Kuwagira Obwakabaka. Yesebo. Kale tweyanzege omukulu ono yantambuza leero mu Ndeeba ndowooza ensonga agenda zibakazanya bulungi nnyo niyongera okugula emijozi emirala Mahadi. Emijozi nguze nene edduuka uno omwana naye abaguzeeko wali nguzeeyo emijozi 2. Kati yongera okukubiriza abalala bajje bakime emijozi ku telefayina weegiri. Abatuuze ba Uganda mwenna mujje mugule emijozi wali emengo weegiri gyonna gisangibwawo ku BBS telefayina ate naffe mujje mutuwagireko. Ne ku Sande bajje badduke. Ne ku Sande mujje mudduke emisinde twakoma okudduka emisinde mwaka guwedde. Kati mwagala kuddamu kuno. Twaddamu kuno ebirwadde biwone. Ku telefayina yaffe olunaku olwaleero nga nasuka wano akambagaliza olunaku olw'enkya nja kuba mpita ayitamu bw'atafunye mujozi olwaleero n'olw'enkya ngenda kuba mpita ayitamu ndabe ensonga bwe zigenda okuba nga zitambula kambagaliza olunaku olungi wangaala ayi maaso mogi. Hello. Wazuri asebo. Sebo kozigwese. Ampita Simon kubidde ndi ku BBS telefayina sebo. Sebo. Ofunyeko emitwalo 10 ku simu y'okwo. Sebo message njulidde. Niyo naafunye emitwalo. Ampita matobwamuza. Amuzo osinziddewo. Ndikyotera mukama wange. Abeekyotera bandabire. Okimanyi nti wawumulidde wawogende mu kalowoozo neŋŋamba bannange salimu kikyankoze obedde obalidde ku nze kale webali kulaba telefayina aleseo kale naawe omulala ali eyo sigala ng'obwatula programu zaffe endala zikyajja mu maaso ate nabo ssente bazigaba bwatula bingo onyiga *238 *10# n'obwatula bingo tetugenda kubanga tusukkawo tubagaliza olunaku olungi.